oli ku EKTV olutimbe gaggadde nange AK Master munnange nga bwe nakunnyonnyolako nti abayekera ba M23 abayekera bano abanyarwanda abamanyiddwa nga abatuusi munnange nga bakutte wansi ne waggulu mu ggwanga erya Congo naye gye butuukidde olunaku olwaleero munnange bayinza okuba nga bagenda kubeera nga bafumbya miyagi nga eyabalula egenda kuba nga esiiridde. Bino byonna biddiridde oluvannyuma lw'eggwanga lya Angola okubeera nga lyamaze okusalawo ne ligamba nti ekimala kimala. Abantu bangi bafudde mu ggwanga erya Congo era abantu bangi abalesewo amaka gaabwe abafiiriddwa ebintu byabwe. Njagala ojjukireko emabegako eggwanga lino erya Congo munnange lyasitula amagye n'ebyokulwanyisa byonna ne libyolekeza eggwanga erya Rwanda ku nsalo y'eggwanga erya Rwanda era bwetu ne Rwanda nayo teyatuula butuuzi kuzinga mikono bwetu nabo ne bakulumula ebyokulwanyisa n'amagye nabo ne bagaleeta ku booda munnange ne bagasimbagana bukwanzu n'abasajja aba Congo okubeera nga munnange babeera bwerende okubeera nga tewali alumba munne. Kale bino bikyali awo era bano bagumba ku booda buli muntu ali ku booda ye okubeera nga alinze munne yeesonseka kantu katono nnyo munnange zitandika okubeera nga zivuga. Yebuvuddeko emabegako abayekera bano ba M23 munnange bawanula ennyonyi y'eggwanga erya Congo emanyiddwa nga Sokhoi 25 SU ne bagirindigula ennume y'ekigo era ne bavaayo ne beewaana nnyo ne baga nti ennyonyi ffe twagikubye oba Congo yette ennyonyi ffe twagikubye. Naye nga bino byonna okubeera nga bibeerawo eggwanga erya Congo lize lulumiza eggwanga erya Rwanda nti Rwanda yesindika abayekera bano abatuusi okubeera nga bakijjanya bannansi b'eggwanga erya Congo naddala mu bitundu eyo ebya North Kivu okubeera nga abantu tebabaweeza ebitundu nga Kichanga n'ebitundu ebiriraanyeewo. Kale gwe ayagala edduuka ery'okupangisa mukwano gwange ng'oli Makinde n'ebitundu ebiriraanyeewo nkusaba busaba edduuka lisigaddewo limu lyokka wabula osasula mwezi gwokka gw'okola. Edduuka lino we liri walungi nnyo wakola ate ne security ennungi nnyo okola okuva ku makya paka budde kuziba osobola n'okusulawo ng'okola. Edduuka lino liri opposite ne Haji Haruna Mbiru restaurant oba giyite HM restaurant okumpi ne Paka Lastica ky'otuukaawo oba omaze kuba bukubi ku namba y'essimu eri ku screen oba teekako WhatsApp message madaamu ajja kuba nga akuddamu. Madaamu oyo ali ku kifo ekyo mukwano gwange talina tabbu n'akamu mubuulize ky'oyagala ajja kuba akubuulira munnange ku bikwatagana ku business. Edduuka lisigaddewo limu munnamukisa asigadde yekka weka whatsappinga oba kuba wabula kyolina okumanya n'amawanga gennyini ag'abazungu amawanga America Bufalansa kossa European Union ne UN yonna baavaayo ne bakakasa nti obulumbaganyi bwonna obwa M23 munnange bukolebwa ebuli emabega w'eggwanga erya Rwanda nebeera nga byesamula bino ngega nti bagisibako matugambuzi okubeera nga bagiriise ngo kakati gye bukedde olunaku olwaleero bwetyo eggwanga erya Congo munnange lyasazeewo ne likwatagana n'eggwanga erya Angola oluvannyuma lw'okubeera nga amawanga gano aga East Africa gasindika amagye oba ejje eryawamu okubeera nga ligenda liyambeko munnange mu kukuuma eddembe mu ggwanga lino erya Congo. Ejje lya East Africa oba East African Joint Force munnange eggwanga erya Angola lyabakubyemu bano ebitundu erega nti tebalina mulamwa tebalina mugaso mu ggwanga erya Congo kubanga Burundi yatwala amagye nebaako ekitundu mu yaga staginga era nga bano baga nti wano omuyekera tajja kugendawo bwetu ne Uganda neetwala n'eggwanga erya Kenya ne litwala Burundi neetwala Tanzania naye nga buli atwala amagye ne South Sudan abaako waga stationinga ne baga nti gano tugateeke wano ga stationinge wano omuyekera aleme kubeera nga asalawo adde side eno nagano wano. Kale kwegamba ne bagenda nga bagasuulasula ebitundu mu ggwanga erya Congo okugezaako okutangira oba okukola defense eri abayekera bano ba M23 baleme kubeera nga bakola expansion mu kubeera nga ba annexinga oba okuwamba ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga lino erya Congo. Kale kino kyaviiriddeko eggwanga erya Angola okubeera nga munnange bano lyabakubyeemu ebituli ndega nti enkola yaabwe si ya muzinzi ate nga amawulire ag'omunkubu galaga nti President Tshisekedi Solombo ow'eggwanga lino erya Congo naye yennyini teyeekakasa bulungi nnyo amagye gano aga East Africa kubanga amagye gano aga East Africa jjukira mwalimu amagye aga Rwanda ate wegendereza amagye gano aga East Africa naddala kano amagye agava mu ggwanga erya Burundi agava mu ggwanga erya Uganda mulimu abasirikale munnange nga Banyarwanda bawedde emirimu. Kakati bino baleetera pulezidenti w'e Congo Felix Tshisekedi Solombo okubeera nga ayongera okwekengera n'okkuba ebituli mu ggye lino ekkuumaddembe eryasindikibwa mu ggwanga lino erya Angola. Kale bw'atyo ono yakwatagana ne gavumenti ya Angola nabeera nga mbutuufu abasaba babeere nga bamubererawo babeere nga bamuyamba okubeera nga bamuwa amagye aganasobola okubeera nga munnange gayambako okubeera nga gamalawo ekizibu kino. Kale nno
president w'eggwanga erya Angola amanyiddwa nga Joao Emmanuel Goncalves Lourenco yasazeewo ku magulu ge abiri bw'atyo ensonga eno nakiwala mu parliament y'eggwanga erya Angola mu kibuga Rwanda. Jjukira nti endagaano nnyingi zize zikolebwa era ng'endagaano emu ku zaasooka y'eggwanga erya Congo wakati w'e Congo n'abayekera bano ba M23 oba bayite March 23 23 munnange yatulira ddala mu ggwanga lya Angola mu kibuga ekimanyiddwa nga Rwanda. Era bano ne bateekako emikono nga buli omu ategeera bulungi nnyo nga misana ne baga nti tetugenda kuddamu kubeera nga twetabaala. Era abayekera bano ba M23 ne basuubiza nti n'ebitundu bye twawamba ebitundu nga Kichanga n'ebitundu ebiriraanyewo tugenda kubeera nga tubyabulira twesolose mpolampola tubiveemu okusinzira ku ndagaano eno eteereddwako emikono. Naye munnange waayita ennaku ntono endagaano eno abayekera bano ne bagiyisaamu olugaayo era ne bagiziimuula ne bongera okubeera nga balumba eggwanga lino erya Congo n'okwongera okubeera nga balumya abantu bannansi. Kale nno eggwanga lino erya Angola ne liraba nga kikwatiddwako nnyo ensonga eyo. Bw'atyo President Joao Manuel Goncalves Lourenco akulembera eggwanga erya Angola. Ono ne yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 5 mwezi gwali gwa kusatu omwaka 1954 n'ayolekera paliamenti y'eggwanga erya Angola. Ono n'asaba paliamenti emukkirize asobole okubeera nga atwala amagye mu ggwanga erya Congo basobole okubeera nga bataasa bannansi nga bw'omanyi munnange nti omuliraano gwokya bbiri basobole okubeera nga bayambako baliraanwa baabwe olw'okubeera nga bataddemu obwesige. Naye kigambwa nti era waliwo ddiiru eyakoleddwa wadde nga Angola ekola bino waliwo ddiiru eyakoleddwa mu interest y'eggwanga lino erya Angola si kutwala butwazi magye munnange kubeera nga bayamba. Era waliwo compensation egenda okubeerawo nga president ono ow'eggwanga erya Congo Felix Shekedi Solombo agenda kubeera nga awaayo samusingi oba golodi oba kasente munnange mu ggwanga lino erya Angola. Era n'amagye gano agagenda mu ggwanga erya Congo agava mu Angola okubeera nga galwanagana gagenda kubeera nga gasasulwa omusaala gwago munnange gudabolingibwa okusinziira ku sente ze babadde bafuna. Bagenda kuba bazidabolinga emirundi nga 3 munnange okusinziira ku ze babadde bafuna. So y'ensonga lwaki basazeewo bagende mu ggwanga erya Congo basobole okubeera nga bafutiza abayekera bano. Era president w'eggwanga erya Congo yennyamidde nnyo naga nti endagaano zino ze bagenda nga bateekako emikono yeewuunya nnyo abayekera bano okubeera nga tebazissaamu kitiibwa. Era n'akukulumira eggwanga erya Rwanda ng'onaga nti lyeriwagira abayekera bano kubanga mukwano gwange mpuliriza abayekera bano buli lwe balumba amagye g'eggwanga erya Congo babeera balina ebyokulwanyisa by'amaanyi nnyo bw'ogeraageranya n'ebyo ebibeera na gavumenti ya Congo. So nga weewuunya nti omuyekera ono ajjawa emmundu zisabyalo ezazituuka n'okuwanula ennyonyi fighter jet oba combat jet ne zigiteeka ku ddimwa ezo ennyonyi ziba zivaawa era ani awagira abayekera bano. Kakati nno president w'eggwanga lino erya Angola amanyiddwa nga Lourenco n'asalawo nagambisa nate nti amagye gaffe tugatwala mu ggwanga erya Congo naye tetugatwala kuuma mirembe ng'amagye gano aga East Africa agannamba lujega kugastationinga wabula ekitutudde tugenda kwolekanya oba kufeesigana n'abayekera bano ba M23 tugenda kubagana bukubaganyi kifuba ku kikuba tugenda kuba bayekera. Era kimaze okubeera nga kirangiriddwa nti parliament y'eggwanga lino erya Angola bonna basinza kimu nga nkuyege aba opposition n'abatali ba opposition abasajja n'abakazi ne baga nti kituufu nnyo amagye gaffe golekere eggwanga erya Congo. Kakati amagye gano gagenda kujja mu ggwanga erya Congo naye ng'ekibaleeta kiri kimu kugenderawo ku fronti kubagana n'abayekera bano. Bagamba nti bagenda kujja n'emmundu ezeetaagisa zonna bagenda kujja n'ebikola byonna ebyetaagisa byonna. Era nga kigambibwa nti amagye gano aga Angola gagenda kubeera nga gayambibwako amagye g'eggwanga erya Congo basobole okubeera nga bakwatira wamu. Era nabali abacuba be nakugambako eggwanga erya Congo be lyaleeta bagenda kubeera nga bakwatira wamu basobole okubeera nga bakubagana n'abayekera bano. Naye kigambibwa nti abayekera bano balina aseesa era nga oyo aseesa ye president Kagame ow'eggwanga erya Rwanda tekikyaliko kukwekereza munnange okusinziira kwa reports zonna ezize nga zivaayo ng'obujulizi bwonna bulumayo busonga kuyebuga nti gwawagira abayekera gwe. Kaakati nno munnange nabano basazeewo ne baga nti ffe tuzze directing ekituleese si kuumaddembe wabula tuzze kuba bukubi kufagiya buli kitibwa nti M23 munnange mundu eseke. Jjukira nti eggwanga lino erya Congo liruddemu abayekera bangi nnyo munaye bubondo bw'abayekera bungi obuli mu ggwanga lino erya Congo busobera ddala eyo mu 10 naye ng'obubondo buno obumu tebulwanirira buyinza mu ggwanga erya Congo abamu balwanirira byanfuna bafunako akatundu kebezza nga batandika okusima ebyobugagga. Jjukira nti eggwanga lino erya Congo lyerimu ku mawanga mu Africa erisinga okubeera n'ebyobugagga ebingi ku lukalu lwabyo. So kyova olaba nga olutalo teruggwayo
kyova olaba nti buli nsi eyagala ejjeeyambe kubanga bakimanyi nti gold gyali, diamond gyali, copper gyali, waliyo tini, waliyo embawo n'emiti emirala egy'ebbeeyi. Kakati bano buli alowooza ku kyokubba, buli alowooza ku kyokunyagulula ayingira ggwanga lya Congo. Jjukira gye buvuddeko abayekera bano aba ADF kigambwa nti nabo beesuddemu jjulime munange ne balumba ebyalo ne batemaatema abantu bannansi saako okubakoleeza omuliro mu buyumba bwabwe munnange nga baggalya mu kifuba bufuba ne bagenda nga batta abantu ab'obwereere. Jjukira nti amagye gano ag'eggwanga erya Uganda UPDF bwe gatu gagenda kufeffetta abayekera bano naye ng'abayekera bongezzaamu ebisoko kakati balekeddeawo okuva eri okujja okulumba Uganda basazeewo okulumba bannansi b'eggwanga lya Congo. Kale Congo eno ebonyebonye n'entalo okuviira ddala emirembe gy'omukulu amanyiddwa nga Mobutu Sese Seko abayekera bazze babeerawo naddala ekitundu kino ekya North Kivu kubanga eyo buli ajja gyagala okutandikira era ebibira bingi nnyo eyo n'ebyobugagga gye biri bingi nnyo eyo mu ttaka. Kale nno abalwanagana bangi bettanira eyo kyova olabanga entalo teziggwayo. Mukwano gwange ampuliza nze AK Master n'obwombeefu video eno sooka ogimpeera ekigalo bw'obanga olimpyo subscribe ngene ku channel yaffe sobole okubeera nga tutambula nga ffenna munnange mwaka waffe tubeere nga tukutukoleka mabega. Nze AK Master kutimbero bye bye.